Nyanze King Smith nga utawulu lw'amaanyi lugenda maaso mu ggwanga lw'abantu kubanga covid abanyigiriza nnyo era niko kubanga bakubagana ebikonde okulaba munno baagala okutta bannaabwe era omukulu gwenna wano ye Alwanye ava okulwana olutalo lw'amaanyi wano nnyinnyini kalenda Kapere ebyokulwana wabijjeewa wavudde mu comedy katolwana bulwanyi kino si kulwana naye nga bw'omanyi nti covid atuyisa bubi muganda wange osika sirinze kana bano bonna babaddewo bano bonna bamusiraamu ono musiraamu ono kawujjolo osekera naye ekisinga okunnuma omuntu okumala omukolera n'omukolera n'omubeererawo mu vidiyo ye ate luvannyuma nnyo ne yeefuula osekera ne yeefuula n'atakwaki wadde n'ekikumi osekera vidiyo eyo nagibeera mu mwezi gwa kubiri omwaka guno guno omwaka guno nga gutandika okiwulira kyokka guno tuli mwezi gwa 11 okiwulira Jaja Galaba oyo mulaba namukoleranga kyali wange ne mugamba ojja kumpayo emitwalo 20 mu ekyo mwetaano kyokka sente ezo nali ziplanningiddemu bingi batya nali njagala sente ezo nguleko enkoko ngende mbana abaluza obukoko abaluza obukoko bampe box z'obukoko ezo 5 nga buli box ya mmeka nze kyemanyi buli kakoko bakatunda 2 segera oba buli mu bukoko 10 oba bumeka nze nali njagala buli box ebeeramu obukoko 5 yes kakoko ka 2,200 kakoko kaba ka 2,200 ejjukira beera bwetaagako n'okugemesa. Yes. Kati Kapere omusajja ono Jaja Galaba akutuukirira ate ayita mu manager we yajja uwo wenyini nyini ye yajje wanga amanyiwo ewanga amanyiwo namwanyinizanga kyali wange nga muganda wange ate naye comedian osekera ye comedian mufumbira kachayi wamuwa ku byokulya wakanga zonga namuwa byonna nalya netukkaanya nangamba naye costume namugamba costume nyina osekera n'ekinnume saawa zino musanze engeri gye kyalimu kuba naliwo bulungi ono Kapere bateesa bulungi oli namugamba yakusasula kompoze mitwalo 815 namugamba obutasukka naku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano balance wajja kuba mumuwadde ne kati emitwalo ajja kuba mumuwadde ne kakati ono baddanga mukubira amasimu olinga esima gifuula busy nga bwamukubira gifuula busy katonda ngamba ne musiramu manyi omusajja ono netaago yabadde agenda namusiba by the way nimuka Kapere omusajja alinda kutomusiba soko ekyaviiriddeko n'okutabuka kwe kumukubira essimu n'amuvuma mbolinga amaki Kapere nze ekisinga okunnuma nze nze manager wa Kapere ate nga nange ndi muyimbi bampita Kawojolo magazine ensonga ono yazingambako katono naye nga ndaba abizibiikiriza ne sikitegeera bulungi neneebuuza nangamba kale ono mukwano gwaffe gwa munda katumukolere konze naye making sure kuba n'obusente obwakuwadde biseera ebisinga tetusobola bukolera tetutera zikolera naye olw'embeera eno eriwo nti mbeera mbi ebya covid abantu tebalina ssente konze tsoke ne bakikwasaganya ate kati mpulidde essimu mbwate musajja yagaana okunsasula bbanga ddene twagezaako munoonya n'abula. Kapere omulimu oba ogwagukwata ogwa video okolera ssente meka nze buli video omuntu okubikwa abe muyimbi oba oli Chameleone oba oli Bob Wine oba oli Bebe Cool buli muyimbi yenna gw'owulira mu Uganda alina okumpa emitwalo 5 zotandikirako yes naye n'omukoleranga kyaliwo onamukoleranga kyali naye saawa zino muganda wange ekinnuma si kyakola ntudde waka osigera ntudde waka jjukira nina famire n'ennyumba gye nsulamu nina onnyonya ssente enkoleki ngisasule nina okufuna ekyokulya naye kati essaawa zino sirina wenjija kyakulya sirina ssente osigera so kati budde buno neetaaga capital ate zino emba nfunye obukadde bwange 5 nemanya nti ngenda pangisako ettaka kwengenda okulundira embizzi embizzi oba ente oba enkoko oba okulimamu kasooli oba ebijanjaalo osegera bano bagala kulunda mbizzi kati munnange ono omulaba ye yeetaaga naye okulima ono naye yeetaaga okulunda enkoko bingi byetwetaaga osegera era wali 225 egyo umutwalo 225 naye gwe nali nsobola okutamanya munnange 2 munnange kati ennaku zino covid abantu baavu osekera bantu baavu Kapera yagala nnyo embizzi
Mbiizi nze Kapera yaŋŋamba nti kasita ogigula leero ogiwa mwezi ogwo babuyita bubizi olaba ezaali programu ya ssente ezo bwali bukoko ng'amaze n'okufuna ekifo gye bugenda okulundirwa eri emasajja. Kati Kapere katubuuzeemu omwami ono osanze lwaki emusango ntwagututte mu mateeka gwe n'osalawo omukube bukolwane naye bulwane busungu kuba waliwo naawe kyolaba nsiiba njala nfiira mu nnyumba ayina atambula sebo wuuyo atudde nawali alina mu kunywa kacupa ka soda nzeeka dimu kunywa amazzi ga biddiba nze omusajja yali anywa amazzi agatukula ennyo. Kambuuzeemu omukyala ali atya bayiba? Omukyala gyali n'abaana gye bali balungi tebalina buzibu. So kati mbudde buno kati banakiwulira batya muno Kapere taata waabwe Alwanye n'omwami waabwe Alwanye? Abakimanyi munna akasente tekalabika. Ensonga ezo tezikyewuunyisa kubanga embeera we yatuuka buli omu yasiimuuka obwongo bwakyuka twagatta kitwale nti Solido yagatta Newton ne live ne bigatta omanye kivaamu kuba kubwatuka so nze simunenya nze ngazo kyenyinza okugamba waawo mwabapise Kapera asobola Alwane nedda nze manager bankubidde essimu njije olw'ensonga z'ono muganda wange ono kyemumanyiko singa akyankalana n'apangulukuka tewabaawo kisobola muzikiza awulira ng'omutwe gwonna gubuguma abaana ne mukadde ako takyalina kyasobola kwogera abamuwaze nedda si kumuwaga naye nga ate n'ekyo kyakoze kyennyini olw'obulumi obuliwo si yasinga abeekumako omuliro. Kapere katubuuzeemu totidde kusiba banakutwala kusinga omuyise jjajja bikoze bitya? Jjajja Galaba singa agenda n'akuwabira ku poliisi ne bakukwata ogenda kuwoza ki ng'okubye omuntu w'abende? Nze ate saagala awakane bw'anantwala ku poliisi nja kwekulungulirayo emyezi gyanjala abantaddeyo. Oli ready okubeerayo? Bw'anaaba ntaddeyo nja kwekulungulirayo emyezi. Olwo bw'onoovaayo? Bwe naavaayo ntandika obulamu obulala. N'akawunga bakalya ndaba n'eweewe nnyini ennaku zino kafuna ka lutalo n'abaana bakaaba enjala kitegeeza ajja kuba muyambyeko n'okulabirira sayidi eri awalala. Kapere abatulaba bandyagadde okumanya otegedde otya muno Jjajja Galaba ali wano ku kalenda osobola okujja omusangawo? Oyagala mulaba? Ngamba gw'otegedde otya? Ani akutemezaako? Nze mbadde nzize nga n'omuntu gwe mbadde nzize okola ki okulaba anfunire kasente kaki ka capital. Obadde ozze kwewola? Kati emandaba omuyayi Galaba so nga atudde ali ne bakyaliibe kyemba musalako awe butandikidde. Katunyumizemu embeera nga obadde omusazeeko? Bwe musazeeko awo nze ne ntandika wanze ebyange byakutandika butandisi. Eba firimu yaho otandika otya olwo? Tomubuuziza namubuuza? Ebaze mugaye basensereza lwaki kubuuza gw'obanja nga akubuzeeko kati landiroodi gwe wajjewa gulandiroodi wajjewa asooka kubuuza mpu oli otya ssebo? Akubuuza asooka kubuuza nti ssebo oli otya? Atuukira ku luggi lwajjako kati gwe oli mutuse n'omukwatya w'ettaayi? Njagala ssente zange mwana nze n'ebizibu byange abantu mwana. Kati kuno okubanja olina ewawandiika wonna wonna oba lisiiti oba ndagaano eraga muno omubanja? Bali ku gentleman's agreement. Ogambye otya? Nawandiika ku mutwe. Mutwe gwo? Yes. Nawandiika era olupapula luli mu bwongo bwange. Ani yaliwo ng'omujulizi ng'owandika mu bwongo obwo? Yaliwo omujulizi yafa. Embeera ekyali ya ntalo era simanyi kati lugenda kuggwera walo notalo lwotandise ne Jjajja Galaba. Ye amanyi ajja kunnyonya yekka ng'azze kunsasula. Bw'anaabadde ansasudde ng'oyiya paati 2. nga ndiya paati 2. Paati 2 nze njagende. Nze paati 2 nze manyi kye nja okukola. Manager wa Kapere asinga Jjajja Galaba batabasasudde mugenda kuzzaako ki? Anti ekiddako ne bwe ba gentleman's agreement ensonga ezo zitwalibwa mu kkooti n'abajulizi ate ekisinga okubeera ekyenjawulo nti mu kifaananyi yalabikiramu. So nange mwennyini nsobola obbagamba nti oluyimba luno baali baluyita bati? Oluyimba lwono nze nkugambye ensonga baazinkweka mu ntandikwa ng'akukutira gwe manager baluyita bata? Jjajja Galaba bayita abakazi bamulaba nnyo baluyita
waliwo obumiima zaali nyimba nno nnyingi ze walimu era zonna nga waliwo obumiima waliwo abakazi bagamba naye Galaba naye abakazi Jaja naye Galaba n'ennyimba mwakola nnyingi ssebo kati ebikonde by'omukubi wanagamba nti sente azikozesezako yenyige n'amazzi agookya we binaawona ebiwundu ebiwona nja mwongerako ekirala kale nja ne paasi yamusanaze nja gimutuuzaako wefudde wa Wembule olede ndi Wembule Kapera wayingira ddi Wembule nja kutwala wa mama wange omubuuze kale bwati wawadde Kapera naye nga sinakuleka nakulabye ogamba muno olina bw'osaba obuyambi Kapera ng'obagamba ewaka bakubanja ewaka omukyala talina kyakulya ng'olina omukulu omu gw'okubira omulanga embeera eryeta nze sisaba mmere osaba ki nsaba kapito kubaako nakitandikibwawo kapito wakati essaawa zino emmere ewaka weeri naye gweokubeera ng'otuula ku mande n'otuula olwokubiri n'otuula olwokusatu n'otuula olwokuna n'otuula olwomukaaga sande nga tokola kitegeeza tewaba nnyo makulu twaba mu makulu sakiti weba ofunye kapito nwaba miliyoni 5 osobola otetenkanyisaawo ekirala Kapera abantu bakikwata bubi nti oyinza okuba ng'olina omulimu yes naye nga kapito ya bulamu omulimu ogwo gusobola okukola ki okweyongerayo ofune ku sente kale kapito bw'ofuna kapito oyongeramu mu kyokola osobola okukola ki okufuna sente neso maya abantu bakutamirira mu kawunga nze nkubuulira kati kapito yagala sente mekasaba abakulaba kumpe obakuwe kapito aba BTM TV BTM bobo olaba BTM mwena mwena bannayuganda bannange mwena mwena n'abali mu nsi z'ebweru mwena omuzira sayina ng'oli eyo ng'olumirirwa munnayuganda munno wakati budde buno nze Kapera sikyakola jjukira na famire teri atalina bizibu nammwe mulina ebizibu naye kyoba omanya nti omuntu okutuula ewaka nga tokola kikiba kirungi so wemba nfunyeyo akasente neziba miliyoni 3 oba 5 nsobola okulunda embizi nsobola okulunda enkoko nsobola okulima n'ensimba kasolo wange kati olwedde naye kasolo wange yika ezo 2 saidi z'ekigumba so kasooli oyo yeetaaga okufuuyira eddagala olw'ensonga y'akasente n'ebyentambula obimanyi kale ekiriwo nti saawa zino emirimu gyasobola okutandikawo okubeerawo wegiri mingi twagirowoozaako dda naye Kapera bamuwa sente zino temuzimubbeko oba ozikoze ziteeka mu bintu ebirala byatazisabidde mu bamaneja mmwe maneja abeerawo ku programmingira oyo gw'aba ali naye n'okukkaanya okulaba nga batuusa ekintu kyonna ku ntikko bw'owulira erinnya nti Kapera si Kapera tuswamu kale wete tubadde ne Kapera katugina kusiga tugoberera ensonga ze ez'okubanja akasente k'emitwalo 2 namwe abasobodde omuyamba muve embere nga mumuyamba ate oba oliawo abeere nga naye abaako naye kyeyekolera mu bulamu bwe mbadde ne Lawrence ku kamera nga bulijjo nze King Smith